Njagala okulisa omukulembeze w'eggwanga okutuuka ku myaka 8 n'abantu abajja bonna mbeebazizza. Ku mazaalibwa kubeerako aboogezi abafamire, kubeerako abafamire era ndowooza olaba tewaaliwo okujjako kuyita vice president nti ayite omukulembeze nga bwe kyandibadde, naye amazaalibwa gaali ga famire. Gaali ga famire be bayita abaana be abafamire n'emikwano, abaana be bayita n'okuyita abantu. Amazaalibwa gaali ga President Museveni ne famire ye, naye n'agitwala ekijaguzo ng'ajjukira byaliyo n'agenda akolera amazaalibwa, naye amazaalibwa gaali ga famire eyo neeyita mikwano gyayo neeyita biki. Tegaali ga gavumenti. Wali abantu abalina empisa mu kwerabirira. President wali omulaba mu biseera bya COVID yagamba guno omukono naguwa abantu naye guno gwange. Naye nze sigirina egyate. Eyo disipulini tesoboka. Naye nga era kisubi nakugamba nti omukulembeze future leader yenna oba omukulembeze teweekoona. Nze abaana wakambagamba nti omukulembeze w'enkya teweekoona. Mbaka neekonye simanyi omukono ngukubye kuki akambe kansaze. Ebyo byonna oba olina okubyegendereza. Omukulembeze alina okwegendereza. Atushaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Nate tuzze okubanga tuwayamu. Kinkola bulungi nti nate olunaku olwaleero neegatiddwako Lieutenant General Proscovia Nalweyiso nga muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Tugenda kubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero tulabe ensonga nga bw'azitunuulidde bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Afaana ensanyusa okulaba, njagala kusaba ombuulize ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongereyo. Nange ensanyusa okulaba era n'okwebaza okunkyalira. Njagala okulamusa ku bantu bonna abandaba, abawuliriza n'abalabi n'ensasira bonna abaviiriddwako abaviibwako abantu baabwe okuvalinako mu okubeera ku mikutu gino. Katonda yawa ate yajjawo. Then n'ensasira abalwadde abali mu malwaliro kabajjanjabi basobole okubajjanjaba basobole okussuuka ne Katonda abakwatireko n'okwebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi. Tweyanzeege. Kinkola bulungi afande, njagala kukulisaayo Nakaseke nakulengera ku mazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga ag'emyaka 8. Mukuliko eyo? Twavaayo ge mazaalibwa ndooza presidents gasoose okukuza agalabika ag'emyaka 8 nga nange bwe nagamba ku 7 kankuzeeyo nange agange. Njagala okwebaza abantu bonna abajja n'obuntu bulamu bwonna obwaliyo na byonna ebyaliyo neebaza. Ne Katonda mwebaza okuba ngo emyaka 8 okubanga nze ngenda n'embeera nenga naye 8 simanyi okufuba bufubi era kati singa mmalako 5 gyange gino gye nasaba Katonda ate nenyongerayo 5 emirala nekiwera 8 naye kizibu. Lwaki osaba 5? Lwaki tosabira ddala nti singa nyongerayo 2? Katonda wakati ffe twagala kulaba mu 10. Katonda kisubi. Katonda alina ebyokukolako bingi. Kati nze mpadde egyange 7 ate kati mukake nti ate nyongerayo 10 kamusabe 5 era ng'atunulira abalala ng'atunulira n'egyange 5 mpola mpola. Ulira afandi bwayogera. So ku 5 tubeere nga tukwerabira. Katonda akole ku birala gw'obeere ng'ovuddewo. Afande njagala twogere ku mazaalibwa gano katono kubanga ge gamu kwagwa gakoze amawulire. Oyinza okugamba mu ggwanga lyattu Uganda president okuweza emyaka 8 nalaba ababaka ba palamenti nga nabo bamwozaayoza okutwalisa wamu bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo. Nabo nabalaba abamu bajaguza n'okujaguza nabo ne keeke ne basala mu bitundu gye baali okutwaliza wamu. Naye ekimu ku byasinga okuvaayo ennyo ye President Yoweri Museveni okwetondera bannakitundu ekyo naddala ku kigambo ky'amakubo n'abeetondera olw'ekkubo
erive matugo gende Kapeeka limulyoka naye banaluweera abamu boogera ku makubo nga balinga bagamba nti amakubo mangi si makole si malungi, kale tegali mu mbeera nnungi, amalwaliro tegali mu mbeera nnungi, weewaawo n'amasomero. Kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo? Njagala okulisa omukulembeze w'eggwanga okutuuka ku myaka 80 n'abantu abajja bonna mbeebazizza, naye njagala n'okumwebaza okubanga yeetonda, kubanga okwetonda kubeera kuzibu okw'ekkuba eryo, naye n'agamba nti ekkuba eryo baali balikoze mangu ku sipiidi okusobola okukwanguyira abantu okuyisaako ebirime n'abatambula n'emamotoka okusobola nga basobola okutambulirako. Naye ebya trailer, kubanga tewaaliwo kintu kyonna ekiveeyo ekitwalayo trailer, naye okuva lwe bateekayo amakolero ate nga gakyeyongera, kubanga mpulira bakyayongera amakolero mangi okugazimba, nti kati ekkubo kubanga kati batandise okuddamu bagenda ddikola nga gumu kusobola okuyitako trailer. Kati trailer olw'okuba zaayitirira obungi ate nga baakola ekkubo nga lya just kuyitako n'okuyisaako emmere, kyova olaba nti lyafa mangu, ate nga omanyi awo waliwo ebitoogo binyinyi okuva e Matugga okudda e Kapeeka, amazzi mangi. Era kyekisingira ddala okubonyabonya enguudo za Uganda, tulina amazzi mangi. Ekitali kibi okubeera n'amazzi, naye ku by'enguudo kitawaanya nnyo. So okutwaliza wamu amakolero agaakolebwa sayidi eyo gaafectinze nnyo oba gakosezza nnyo enguudo zaakolebwa kuyisa bintu biri light ate ne bazimba amakolero. Tewaliwo yali amanyi nti abantu bayinza okuzimba eyo amakolero. So oyogera ki boogera ku mbeera mu kitundu nga bwere, kubanga bangi bagamba nti ye meka wa NRM, nti naye bw'otuukamu talaga nti ye meka wa NRM okusinziira ku makubo, ku masomero, ku malwaliro n'embeera z'abantu. Nze sirowooza nti ekyogerebwa kituufu, kubanga ye meka wa NRM naye nga ebintu bigabibwa bitemebwatemebwa okujjako kyo kye baagisusaako nti baagiwa minisita owa Luweero, naye ne bajeti ye ntono, abeerayo n'obuntu obutono bw'okugaba ng'amabaati oba gabeerayo buli mwaka, ndoza buli mwaka, n'ebintu ebirala ebitono. Naye ebintu enfuna ya Uganda erina okubunyisibwa kyenkanyi nga temulimu nti eno yewaali olutalo, kati olutalo ddo baluyiyizayo ekintu ekirala nti abantu okubasasulako ku bintu byabwe bye baawaayo, wadde tebyali nti baabiwaayo nga byakusasula oluvannyuma. Naye omukulembeze yatuula n'agamba nti abantu babasasule ku ebintu byabwe bye baawaayo, then ne wabeerawo n'akasiimo. Olw'okuba nga bwe birwawo biyingiramu empewo, kyekisingira ddala okubeera ekizibu. Naye bikwata ku masomero, amasomero gazimbibwa kyenkanyi, ate nze sirowooza nti ekyamasomero nti Luweero yokka yeyina ekizibu ekyo. Ojja kusanga ebitundu bingi birina ekizibu ekikwata ku masomero. N'amalwaliro era nago galinga awantu awalala, si mabi nnyo nga bwe kiti, kubanga omuntu bw'agamba nti ebyenzijanjaba oba ebyamalwaliro bibi, basimanyi ki kyaba ategeeza. Naye nze ndi musanyufu wadde nga tebinaba kuggwayo, naye nga gye biri babitambuza. Mpozi n'okukubiriza abakulembeze, kubanga ebintu ebisinga ebimu bifa bukulembeze. Omukulembeze bw'aba tafaayo ng'abantu abatutte nga oli bw'anaagamba nti nzaabu kasita mbawaayo omutwalo oba kasita mbawaayo emitwalo 2, ekyo ng'ekyange kiwedde. Naye abakulembeze, kubanga teri kitundu kitalina bakulembeze. Kakati ate teebereza eriyo obukiiko bwenjogerako okuva ku 1 okutuukira ddala ku constituency, then eriyo ne baveterani, abakulembeze b'abaveterani. Kubanga ne bwe baali bagaba ebintu bino ebya operation reconciliation, President yagamba basooke bawo baveterani, era kyekyakolebwa. Baveterani abamu kye batakkirizanya nakyo, bawulira abamu bagamba nti bwe kyali President bwe yayogera nti naye bwe byatuuka ate weesanga, in fact abamu bagamba abanene ate be bekkusa nti
bano omanyi ba veteran mulimu ba military ne ba civilian veterans so kati tuuliranga bagamba nti abasinga ofiibwako ennyo be bano ba civilian abaalwana ekyo si kituufu. ba veterani bonna bwe kuba kugaba bintu babagatta. Kati enjawulo eriwo yenjawulo y'okugamba nti akakasimu omuzeeyi ke yagamba oba enjawulo endala eriwo kugamba nti abantu abawaayo ebintu byabwe babasasula kubanga ojja kusanga bano abasirikale baali baana nga tebalina bintu nga bazadde baabwe baali balina. Eyo enjawulo eriwo. Naye ate bano ab'amagye ne basigaza pensoni ey'amagye bano ba civilian gye batalina. So afande goli mativu n'ekitundu endabika gye kirabikamu kye tuyita ekitundu ekyabazirwanako. Siri mu mativu nnyo naye nga batambuddeko. Ate njagala n'okwebaza abantu nga bo kubanga balina kye bakoze. Embeera ogiraba n'amayumba kubanga waliyo ne mukulembeze ng'agamba we twayitira eyo ng'ennyumba za ssubi naye kati buli muntu azimbye ku nnyumba, abantu abasinga bazimbye ku nnyumba ezitegeerekeka. Weeye wammwe anti mwali mayumba kisinziira kati nganze bwe nava ku lusozi Emwererwe awo abaana b'abambi bagali mabaati kati naawe oyinza okuba nga wali ova wa mwana wa mwami. Era ennyumba balowoozanga nti saza owulidde yali mulimi wa mwanyi. Kakati ekyo toyinza kigeraageranya n'abalala. Afande nga tuva ku mbeera oba ku mazaalibwa g'omukulembeze gwanga n'ekitundu ekyo okutwaliza wamu neesiba nnyo ku nsonga y'abazirwanako kubanga pulezidenti okuva eno n'ajaguliza eri amazaalibwa abantu baffe bangi era baali bamanyi nti abazirwanako nti kwolwo be balidde empanga nti bajja kubeera awo nabo basobole okubanga bawaayo endowooza lyabwe ku kitundu ku mazaalibwa. Era bangi bagamba nti singa twaweebwa eggulo limu ng'amazaalibwa tegannaba twasobola okuintaviewingako abamu nga pulezidenti ajje tumubuulire naffe abatafunanga kasiimo abatakolanga ki. Kisubi omukulembeze omukisa anti kati kinabanga pulezidenti bw'anaakyala ku UBC ne bagamba Kisubi naye alina okuvaayo ayogere simanyi naani buli wantu waliwo obukulembeze bwawo. Olaba yonna pulezidenti gy'agenda LC1 yayogerera LCs zonna eziri awo. LC1 muzeeyi gy'akyadde. Kati Kisubi oba muzeeyi oba pulezidenti wamuwulira bulungi. Pulezidenti yagamba kati nazze ku mazaalibwa saagala kuyomba kati njagala kudda tuyombe. Bw'atyo bwe yagamba ajja kuddayo kati yali agenze ku mazaalibwa ekijaguzo naye yali tagenze kuitalakitinga ne ba veterans. Ku mazaalibwa kubeerako aboogezi abafamire kubeerako abafamire era ndowooza olaba tewaaliwo okujjako kuyita vice president nti ayite omukulembeze nga bwe kyandibadde naye amazaalibwa gaali ga famire be bayita abaana be bafamire n'emikwano abaana be bayita n'okuyita abantu. Amazaalibwa gaali ga Pulezidenti Museveni ne famire ye naye n'agitwala ekijaguzo ng'ajjukira byaliyo n'agenda akolera amazaalibwa naye amazaalibwa gaali ga famire eyo neeyita mikwano gyayo neeyita biki tegaali ga gavumenti. Tekyali genda kwogera ku nguudo kwogera ku masomero kwogera ku malwaliro nedda kitegerekisa afande ekyo. Naye lwakuba muzeeyi buli kantu konna konna akabeera waayogera nnyo ku ky'abantu ku enfuna y'omu maka. Enfuna y'omu maka bw'oyitayita eyo bwe kusanyusa enfuna y'abantu gye batambuzaamu embeera zaabwe mu bitundu ebyo. Enfuna y'abantu tennaba kuba nnungi. Okisooka wajjawo ekigambo ekigambo kati nga bw'olaba Sudan yamala mu lutalo emyaka 5 ekyo
kikosa nnyo abantu. Ate gavumenti bwebanga kati nga bwolaba abantu bwe baleeta gavumenti eno n'ewangula olutalo n'ebeera mu bukulembeze, abantu batera nnyo okubeera n'okulinda okuva mu gavumenti. Naye senga twatandikirawo okumanya nti gavumenti bw'etuuka mu bukulembeze nga kinabanga bw'onoolonda akalulu n'ogamba nti Pulezidenti Museveni afuna obululu miliyoni 6 naye nga bannayuganda bali miliyoni katugambe 5. Kati bannayuganda bonna miliyoni 5 bamuwa akalulu n'abatamuwa balina kubanga gavumenti ebakolako. Kati bino ebyabalonzi abawa Pulezidenti Museveni obululu miliyoni 6 ebyo bibeera ku pate owulidde. Kati olw'okuba waliwo okulowooza nti waliwo okuyambibwa ennyumba yange bagikola bwe bati babitya, ekyo kyekireetamuuko obunafu. Naye abatambudde batambudde. Wewa atuba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuweeramu ne Lieutenant General Retired Proscovia Nalweyiso omuwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Naye Kisubi sandyagadde nnyo bantu okunyiigira kati nga nayo Kisubi bw'agamba mbu nakuleka ku by'amazaalibwa. Amazaalibwa twagenda ataganga Pulezidenti Museveni yayise n'emikwano naye agange gaali ga just ka family. Amazaalibwa kati amazaalibwa ga Pulezidenti Museveni tegaali ga gavumenti, gaali mazaalibwa ga Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa. Waliwo no bangi aboogera ku myaka egyo simanyi byawandiikibwa bigamba bitya naye nalabye nga ne Minisita Mulambo wa Information ng'avuddeyo okudifendinga biologically ti President ayinza okuba awezezza emyaka 8 naye biologically akyali steady. Abamu bo balowooza nti emyaka bwe gigenda gyeyongera bwe gityo nti ogenda naawe okkakkana weerabiralabira nti okola ebintu ebifaanana. Ate munnange osangayo n'owa myaka 5 nga yeerabiralabira nga wa5 osangayo nange ow'ensanvu nyinza okukwata essimu nga ngenda kukuba naye mbadde ngenda kukubiraani naye nga negwobuuza tewali aliwo okugamba tamanyi nti oba badde ogenda kukubira Kisubi oba ani. Naye omukulembeze okugamba nti akyali stable ali stable. Ali stable kubanga ne gye twabadde ku birthday ku lunch okusinga kubanga wali abantu bayogera nnyo n'okusaba kwali kuwanvu teyasobola kwogera naye ku lunch speech ye yali yalwirawo ddala ng'ayimiridde. Naye abalala ku myaka 8 baba kusomera nsomere. Baba bakusomera nsomere. Omwana w'omuchwezi bichika kwabanyi bajebuuza bagamba naye omusajja ono atulimba myaka oluusi kiva wali abantu abalina empisa mu kwerabirira. Pulezidenti wali omulaba mu biseera bya COVID yagamba guno omukono naguwa abantu naye guno gwange naye nze sigirina egyate eyo disipulini tesoboka. Naye ngaera Kisubi nakugamba nti omukulembeze future leader yenna oba omukulembeze teweekoona. Nze abaana bakambagamba nti omukulembeze w'enkya teweekoona bwakaneekonye simanyi omukono wamukubye kuki akambe kansaze. Ebyo byonna byonna oba olina okubyegendereza. Omukulembeze alina okwegendereza kubanga kati onookulembera otya bannayuganda nga buli lunaku obeera ku kitanda ng'oli admitted nga gy'oyima mu ddwaliro n'owa ebiragiro. Yatukuba push-ups omulundi buli omu n'agamba ku myaka egyo nga n'aba2 bakubeemu 2. Omukulembeze alina okukyebaliza Katonda okubanga amufudde mugumu bw'atyo ku myaka 8. Olaba nze ndi wano sirowooleza ggwanga sina nti eggwanga lyonna ndirowoleza naye yalowoleza eggwanga n'alowooza ku magye n'alaba ensobi ge zaakoze n'alaba poliisi ensobi gy'ekoze n'alaba prison n'alaba buli kintu naye nze olaba alowoozaako just ne kwota sigiweza
nkugamba nti ekinaana ekinaana ffe abatambulira ku makerenda nga ebisolo nja kujja wano afande ng'ekinaana kiweze era nti woonaaba wonna ugambe kakati kinaana wali ogamba 75 twagiyita kati nga tuli ku kinaana eyo ngisabira ngiyiteko 75. Okay. Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.